omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka. Njagala osooka osome body language y'ekifaananyi kino video muzirabye. Omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako. Omwami njagala tutunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino. Nkikuzoomingire. Tunula face. Tunula face y'omusajja. Kino baakikoze deliberate nga baaseetinze. Tunula face. Niraba face ya president. Girabe. With a smile, eye contact nga mutunuulidde. Laba engalo. Njagala osooka olaba engalo zino zennyini. Tunuulire engalo. Tunuulire engalo. Njagala otunuulire engalo. Bwe tujjayo engalo, kati njagala otunule body language otunule eye contact oba facial expression. Tunuulira face ya Kyagulanyi otunulire ddala Mpuuga. Omusajja akubuuzaako ogaanye okuyimira. That is disrespect, obutaba muntu kitiibwa. Ekyokubiri, eye contact. Mpuuga yeefudde ng'atunudde eri nga tatunudde ku muntu amubuuza. Okira bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Kitegeeza Mpuuga talina mpisa. Nga ngenda okwogera ekigambo ekirala kyongereko. Mumpulirize bulungi nnyo. Muzzukulu wa Kayira Gajuule mutabani wa Sentamu Mukama yakukola. Omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa w'otuula n'ogenda otule wantu wala oba n'ofuna omuntu n'omugaa gwe sembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu. Wawula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo. Abalabye obutambi nga Mpuuga ayagala entebe emumire oba kereziya egwe mbafiirewo bombi. Mpuuga ayagadde emmeeza emumire oba kereziya egwe bafiirewo bombi. Kyagulanyi talina muntu gw'agambye nti sembeera erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulire ddala. Wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba kuga nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa. Kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulirire n'omuganda mannya. Omusajja abadde awulira ayagala kufa. Kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka. Obubaka balina kusoma bwa Ssaabasajja Kabaka. Okumanya yakoze sitting arrangement yakikoze akimenya nga babaseetingako sinkana. Ssaalonga Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati. Ye statement gy'asoose nayo. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Sentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Sentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda.
Ssaabasajja Kabaka yali mu lubiri alamula Buganda naye ng'omukolo tegunnabeerawo musosodde otyo omu yatugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda kujaguza emyaka gye 7 mu lutuko erubagera ajja kuba naffe si bwe kirindiye aganye okujja naye era mu kufundikira bagambye nti Ssaabasajja Kabaka nga emisa ewedde ng'emikolo egiddako Ssaabasajja Kabaka asiimye Nabagereka basala keeki ku ddakiika ezisembayo ekyo nakyo kyemukyetegereza kati ekigambo ky'abantu okusinkana sikirinaamu buzibu kubanga abantu si nsozi abantu basinkana naye mu kusinkana kuno oba oyigamu ki oyigamu ebintu bingi nnyo kyovula Baganda tuga nti abantu si nsozi tezisinkana naye abantu basinkana ewantu wamu era woyawulira omukyamu n'omubi woyawulira omukyamu n'omubi video zonna ezoogeddwa ekifaananyi kino kyekinkoza obubi ekifaananyi kino kyekinkoza obubi ono Mayiga okwogera yabadde akimanyi nti baaseetinze ekifaananyi kino kyekinkoza obubi kino kyokka ebisigadde byonna sibinaako buzibu wabula ekifaananyi kino kyekinkoza obubi ng'omusajja feesi agisibye so ebisigadde byonna ebibaddewo Mukama